kutwebuzabulizaako basalewo kye baagala. Okay, kakati olunaku olw'eggulu tubayiseemu tubamalirize. Bamaliriza Ministry y'Egenda ng'egamba jjukira okulonda kubadde kwali kubeerayo olunaku olwaleero. Kakati ne wabeerawo backlashes zonna zetwabaza olunaku olw'eggulu. Kakati Ministry yafulumizza ekiwandiiko Office of the Ministry of Gender and Labour and Social Development. Egamba following the meeting gye balina ennaku z'omwezi nga 27 olunaku olwabadde olw'eggulu with Uganda Musicians Association byonna n'ebigenderamu we babadde wali ku UNCC. Bagamba okulonda kuli postponed okubadde kulina okubeerayo olunaku olwaleero. Following ensonga zabadde balina okubeera nga zikola ki bagoberera ez'abantu abadde bagamba okuva mu clusters ez'enjawulo nga twabasomedde eggulo tebasobola kulonda bava wala tebalina ntambula n'ebintu ebito. Now the minister will consult the Attorney General on legal issues that have been raised. Era n'agamba the minister will issue petition from the upcountry members of Ugandan bali mu UMA clusters about including the members in the elections. The minister commits to mobilizing funds as soon as possible to facilitate upcountry members to travel to Kampala to cast their votes. N'ayiwako omukono among Betty Ngom MP minister w'ensonga ezo. Kale wonna date gye banaateekawo minisita yeeyamye okubatikka bajje balonde. Nange nze nno ndowooza. Kati olaba oba basaka singa baaleka ne tulonderamu ku video ku online. Kuba wano wonna we tugenda. Omanyizi n'ensonga za clusters. Abayimbi bonna betubadde ku National Theatre bonna abasinga badde basaka. Nebe tugenda mu clusters. Clusters etwogerako. Maanyi gaani? Gasindalera. Katugenda bimaliriza bino byonna bina olwenda bagamba Sindu bikoze bitya byonna Sindu agenda maze ye president. Kuba bo basaha kati bagamba ministry ezensonga they're not concerned. They're not supposed to get involved. Era bo bagamba leero we bali ku gundi. Bagenda yawo ku byonna batuufu ezibanga clusters bali part of UMA. Nga clusters tebasobola gweddiro wali olabyeko omuntu ng'ava mu kyalo gy'abeera okujja okukola ki? Okulonda. N'ebino byonna gye bigenda okuggwera nga Sindu ye president wa UMA. Byonna gye bigenda okuggwera. Kati bo kye babakoze mu akabadi ke babakoze temukamanyi. Ebbanga omuntu yena gumbadde mu complaining nga kabadde Jeff. Ateeka UMA, ateeka okulonda kwa UMA. Tugenze okumaliza kati Jeff yanga ali kusaidia saha. Faba tuleka tulonde. Kakati kitegeeza nti Jeff konna akalukana alonda kati tulabe mu namalati ne mwefuulira nti ali akalukafu. Amwe kubitu munyonyodde ne information ompya gutumuwadde ali ukakakase. Abantu abasubira okulonda enkya nangirira kati nti akalulu akenkya kasaziddwamu era tebajja wano ku National Theatre. Tulinde minister ng'amanyi amaze okufuna entegeka n'ensimbi ezinakola ku kalulu aketabamu bonna bamemba mu ggwanga lino. Twogere ku nsonga ya Fiina. Ensonga ya Fiina eri nti waliwo olunaku Fiina lwajja mu office n'atwala documents eziri sensitive era documents ezo kwe yasinzira ndowooza okutegeka ebintu ebimu ebibadde bituzunza. Nze nga chairman wa Electoral Commission era singa ssaawa zino eyaweebwa obuyinza okuddukanya office mbadde nina obuvunaanyizibwa okuloopa nti documents zaabuze otherwise mbeera nina okuba nga nnyonnyola gye ziri. So nakututa obuvunaanyizibwa bwange nenyenda ku police ne mbagamba nti documents zaatwalibwa omuntu eyaliwo olunaku olwo zaatwalibwa ye Fiina. So tujja kutandikira awo nakikwasiza police board ejja okusalawo wawe ekitwala. Police board teriwo mumenyi w'amateeka eriwo mu butongole just ndoza waliwo miscommunication era ku document eyatongola police board yezimu ku ezo zetebereza nti Fiina yatwala era ne minister agambye agenda kuddamu yeetegereze nga yeebuuza ku Attorney General ng'asinzidde ku bitumunyonyodde ne information ompya gwe tumuwadde alyoka akakase. Tetunasalawo ekyokugamba nti mujje mu kalulu tukyetegereza ayinza okuba alina ensonga endala era tetunatuulako naye kwogera naye tugenda kutuula tujja kufuna obudde byonna tubyetegereze. Kano akadde ke batuwadde kajja tuyamba okuddamu mu nsonga ezo.
Esawe nani atwala Wuma? Sawa zino Wuma ekyali mikono gya police board era ekyali mikono gya electoral commission. Kakati no ye ensonga. Kati ate Fiina empapula yabba zaaki. Kiri eyo mu. Kala lutijja kuba tuli awo Fiina atugambe empapula kituufu yazibba ne zajjira mu kakiyosiki kakajja. Kati awo wajjovo. Akakabalagala. Akali kakabalagala. Nedda. Kali ka crafts. Kale kakati awo nno nga tuvuddewo olunaku olw'eggulo. Simanyo beno mboozi ekola amakulu. Bitisi bamaze bbanga. Gwe tuwe emboozi. Bamaze bbanga nga balanga ekivulo kyabwe